Abawagizi ba Naggagga mu America era yaliko president w'eggwanga eryo Donald Trump bakedde kweyiwa ku Nguudo Okumuwuubirako bw'abadde agenda mu kkooti okwerennemba n'emisango egyamuguddwako egy'okwerugomba n'omuwala omuzannyi wa firimu ez'obuseegu. Embeera ebadde yakasobeza nga abawagizi be yaliko president wa America munna Republican Donald Trump bakuŋŋaanidde wabweru w'ekifo kye awazannyira omuzannyo gwa golf ekya Trump International Golf Club mu West Palm Beach mu ssaza lya Florida. Omu ku bayambi bategeeza nga Trump wagenda okusimbula amaka ge ag'Emar-a-Lago mu ssaza lya Florida leero ku bbalaza okugenda e New York okusobola okugenda mu kkooti olunaku olw'enkya. Trump ku Lwokubiri asuubira okulabikako mu maaso g'omulamuzi mu kkooti ya Manhattan mu kibuga New York era nga gwe mulundi ogugenda okusookera ddala omuntu eyaliko president wa America okusimbibwa mu kaguli asomerwa emisango. Bannansi babadde bakutte ebipande ku bawandiise obubaka obumuzzaamu amaanyi nga bebawera tibali mabega we. We don't have freedom. Crime is out of control. Our borders are open. No border, no country. And look what they're doing to the President of the United States, Donald Trump. It's unbelievable. Double standards has to stop. I'm for equal justice, fair justice for all. Abalala bategeeza nti singa Trump asindikibwa mu nkomyo kigenda kwongera kutumbula buwagizi bwe nga Kades Rogers ow'emyaka 51 bw'annyonnyola. Well, we'll be behind him. I believe once, if he has to go to prison, it's only going to boost his support, and then everybody's going down. Good luck to the real criminals. Good luck. Kyokka waliwo omusajja mukulu alabiddwako n'ekipande ekiwandiikiddwako obubaka obusaba kkooti eggali y'e Naggagga ono n'ebisumuluzo bisuulibwe mu nnyanja. Wabula waliwo bannansi abeekalakaasiriza wabweru w'ekimu ku bizimbe bye ekya Trump Tower nga bawagira eky'okumusimba mu mbuga z'amateeka awera ennembe n'egimuvunaanibwa. Trump awera ennemba n'emisango egy'okuwapulidda we obutimbe bw'ensimbi okusirisa omuwala omuzannyi wa firimu ez'ekiseegu eyaliko muganzi we mu ngeri y'okumugulirira aleme kwanika buziina ekyali kiyinza okumwonoonera akalulu nga byonna byaliwo mu mwaka gwa 2016. Kyokka yali munnamateeka wa Trump era omuyambi we Michael Cohen yawadde obujulizi obukakasa nga bwe yatwalira ensimbi omuwala Daniels ayogerwako era ng'enkolagana y'omuwala ne Trump yaliwo mu mwaka gwa 2006. Okusimbibwa kwa Trump ow'emyaka 76 mu kaguli abatunuzi mu Amerika bakulabanga okw'ebyafaayo. Kyokka Trump asuubirwa okwogerako ne bannamawulire amangu ddala ng'avudde mu kkooti era ng'abamu ku bamuli ku lusegere bategeeza nti bino byonna bigendera mu kumuyigganya saako n'enziro y'ebyobufuzi. Trump is the voice of the people, so we want to always support him. Bino bijjidde mu kiseera nga Trump ayagala kuddamu okuvuganya kuba president mu America mu kulonda okunaabaawo omwaka ogujja ogwa 2024 era nga yabitaddemu ddengatto okutandika okusagula akalulu.